Ennaku ejjudde abalimi e Rakai nga kati bakaaba olw'omusana ppereketya okubakubira ebirime byabwe era nga bangi batidde enjala g'omuwadde akatebe yandibalumba. Bonna abalimisa e Rakai bakitadde kutema ekibira naddala ekyekalangala ewaasimbwanga ebinazi ekyaleetanga enkuba naddala mu bitundu by'e Masaka n'amaserengeta g'ebbendebende eryo. Bo abalimi abawezeeko eno batulambuza ennimiro zaabwe mwe batugambidde nti kasooli ssaako n'ebijanjaalo bwe byakoseddwa ennyo enkuba eyatonnye okumu eyattira ebijanjaalo mu ttaka ssaako n'ebbula ly'enkuba oluvannyuma lw'okuggwaayo. Obulimi bwe bw'olaba nnimira mu yiika nga 4 okusinga kasooli n'ebirala. Naye ku luno twasaliddwa nnyo kubanga kasooli ono gw'olaba nga bw'omulaba yenna bw'afaanana. Okulaba nga tugiyeemu wadde omunwe ogumu wano ntera kuggyawo ttani eziwera 2. Naye kulaba sigiyeemu wadde ekiro 10 olaba nga kufiirwa kwa maanyi. Nassaamu ssente zange wagenda walowoozanga kati ssente zino nzikozesezza ki? Nali nteesesenga nti akankateeke mu kulima. Nafuna ekinyegenyege kuba eyasooka nenzija nenkola wano banya bwa yiika 3 n'ekitundu eza kasooli. Kati ku nkuba emberebere yampa amaanyi nga mmanyi ejja kweyongerayo mu maaso. Nengenda nengula ensigo ya kasooli nengireeta netugisiga ne bakozi bannange abakozi abange nembateekamu ne basiga nga mmanyi nafuna mu kyenfunye era nga kyesubi mbadde ndina tingenda kufunira ddala. Naye kaliraba omusale kigunkoze simera kumanya. Omulimi Yusuf Lubega ategeezezza nti mabegako mu biseera ebyedda abalimi baasiganga mu biseera eby'ekyeya nga bwe balinda enkuba naye kati ekitakyasoboka. Twasimbanga naddala sizoni esooka gye bayita sizoni A nga January abalimi babeera beetegeka era bugenda okutuuka February nga 15 nga abalimi batandise okusimba tusimba na mu nfuufu era nga abalimi baali